Abooluganda Mukama yeebazibwe, mbalamusizza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Ndi wano nga njagala kwogera ebigambo ebya Mukama waffe. Mukama ampadde ekisa olwaleero okwogerako nate mu maaso gammwe, okwogera ebigambo bya Mukama waffe ebirungi. Era nga tetunnabagenda mu maaso, njagala obbeeyanjulira. Amanya gange mpitibwa Meyi Kawaala, era mbeebaza nnyo mwenna, mwebale nnyo okubeera nga mufolowinga, era mwebale nnyo okubeera nga muwuliriza. Ekigambo kino kigenze wala okukoma ku mitima gyaffe, koma ku mitima gwange, koma ku mitima gy'abantu abalokose. Twebaza Katonda. Era njagala obbategeeza nti gwe awuliriza nawo nga muto, gy'omutwala, by'omuteekamu ku TV, by'omulaga, ebyo byagenda okubeeramu. Omwana omuto ky'omuyigiriza, kubanga tuba tukyayina obudde obw'okutendeka abaana baffe. Laba wano, nze mmanyi nti wano ekigambo kino Katonda kyatuwa ku lunaku olwaleero, naawe olina bingi by'obikkulirwamu. Owooluganda, embeera eyinza okuba nga ekukaluubirizza ebbanga, naye buvunaanyizibwa bwaffe okutambula mu bigere ebya Yesu. Buvunaanyizibwa bwo nange okumanya obulokozi bwaffe. Twalokoka ne tukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Lwaki? Kubanga byonna byamuweebwa. Najja olw'okwagala, najjira mu kifaananyi eky'omubiri, kubanga yajjira mu kifaananyi eky'omubiri okutulaga nti omubiri gulina okufa. Bwe gutafa, ensigo eri yali tesobola kuvaayo, naffe okugifunako, okugigabanako. Ensigo eya Yesu. Era kyova olaba nti bwe tulokoka, tukkiriza Yesu Kristo, ne tumutwala, ne twatula n'akamwa kaffe, ne twatula ne tulokoka, ne tumukkiriza okuyingira mu mutima gwaffe. Kubanga mu mutima mwe twetaaga Yesu okuwummula, okubeera n'emirembe, okubeera nga tuwummudde. Kyava agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abakola ki, era abazitoowereddwa. Wali ngenze ne nkugamba nti wali mukoowu nga tonnalokoka, naye ate ne wozze mu bulokole, naye olabika oli mukoowu. Waliwo kye twetaaga okumanya. Kiki kye twetaaga okumanya? Tutambule nga Yesu we yatambula. Bw'obikkula Yokaana 15 n'ogisoma, olabira ddala Yesu ng'akutegeeza kiki kyali ne kitaawe. Naye wano akugambye nti nze ndi muteefu era ndi muwombeefu. Kiki ensigo ky'endala gy'olaba mu Yesu? Obuteefu. Ensigo ky'endala gy'olaba mu Yesu? Obuwombeefu. Ebyo obuwombeefu n'obuteefu bitegeeza ki? Bibala. Eyo y'embala ya Yesu. Oyagala okubeera n'emirembe mu nsi? Njagala okubeera n'emirembe mu nsi Meyi. Abooluganda, twetaaga okubeera abateefu. Twetaaga kubeera abawombeefu. Twetaaga okubeera abakkakkamu. Twetaaga okubeera okutambula nga Yesu bwe yatambula, nga mukkakkamu. Yesu teyeegeraageranya na kitaawe. Yesu yamanya obuyinza bwe yafuna okuva eri kitaawe. Yesu yagamba nti kitaawe amanya omwana, n'omwana amanya kitaawe, n'abo baayagala okukola ki? Okubibikkulira, okubibabikkulira. Abo abategedde Yesu ate ne batwala obuvunaanyizibwa okutambula nga Yesu bw'ayagala tutambule. Yesu bw'abeera omuteefu, naawe n'ojja n'okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, naawe ogenda kubeera n'embala ya Yesu. Yesu atuula mu ggwe, kubanga ye ye muzabbibu, kitaawe ye mulimi, waali awo, ate gw'oli ttabi. Yokaana era kyagamba mu 15. Njagala nnyo eyo Yokaana kubanga eyogera ku bulamu bwa Yesu. Abooluganda, nga tuli mu bulokole, obulokole tebugenda kutukaluubiriza bwe tubanga tukutte embala ey'obutuukirivu eya Yesu, bwe tubanga tukutte ekkubo erya Yesu. Yesu agamba muteefu era muwombeefu. Kitulaga ki? Buli lw'otambula mu nsi muno ng'oli muteefu, ng'oli muwombeefu, obulamu bukwanguyira.
ebizibu bingi nnyo bye tuyitamu eyo gy'oli ku mirimu eriyo emitawaana mingi naye kigenda okukuwanguza ku mirimu eyo gy'oli ng'oli mukkakkamu ate ng'oli muteefu. Mu bufumbo bwaffe ekiyinza okutuwanguza nga tuli bakkakkamu ate nga tuli bateefu. Mu buweereza ekigenda okukuwanguza ggwe nange bukakkamu na buteefu, kubanga ebiyiikiriza bingi mu nsi muno, ebijoogesa bingi mu nsi muno. Laba ku mirimu, oli ku mirimu naye okuggyako nga weeyambudde omubiri guleekaana, omubiri gusaakaanya, omubiri gwegulumiza, omubiri gulina ebikolwa bya mubiri, naye mu mwoyo okuwummula ng'oli muteefu. Bw'oteeka mu mutima gw'owooluganda, bw'obeera omuwombeefu mu mutima gwo, owummula. Abooluganda twetaaga okuwummula. Obulamu si bwangu, ensi si nnyangu, bye tusanga si byangu, abalabe bangi, naye yadde omulabe ajja n'akyokoza n'akola ki? Omulabe engeri yokka gy'oyinza okuwangula abalabe bo ng'oli muteefu. Yesu tugamba nti muyigire ku nze, mwetike ekikoligo kyange kubanga kyangu. Yesu agamba ekikoligo kye kyangu. Yesu ekikoligo kyamwanguyira, byamwanguyira okubeera nga yeetika omusalaba, okubeera nga akomererwa, okubeera nga afumitibwa, okubeera nga avumibwa n'aduulirwa. Gwe nange tulokokere ku ye. Kyamutwalira okubeera lwakuba yali muteefu. Yesu lwakubanga yali ng'alina obuteefu n'obuwombeefu, n'akkakkana n'agumiikiriza omusalaba. Embala ey'obuteefu n'obuwombeefu mukwano gwange yegenda okutuwanguza mu nsi muno. Naye buli lw'obeera n'embeera mu nsi, embeera ezitukalambalako, oli ku mulinaano, olina abalabe, oli ku muzigo, olina abalabe, embeera nzibu, bakuvuma, bayiiya bino. Waliwo lwe bagamba nti katumutandike, ne bayiiya by'otakoze, ne boogera by'otakoze, ne bayisa olugambo. Kakati nno kati olaba nti no waliwo ne WhatsApp, ne bayisa ebigambo by'otakoze, ne bayogera okwonoona erinnya lyo. Naye ekigenda okukuwanguza ggwe, ekiyinza okutuwanguza nga tulina embala ya Yesu, agambye nti mujje nno gyendi mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange naakola ki? Naabawummuza. Yesu yekka yayinza okukola ki? Okutuwummuza. Yesu yekka yayinza okuwummuza olunaku olwaleero ng'okooye, mu bufumbo okooye, oli mu kkanisa okooye, ne weebuuza nkole ntya. Zuukisa amaaso go ag'omwoyo, ojjukire ogambe ye bannaye Yesu y'ani gwe nakkiriza. Yesu kye ki? Soma ku mbala ya Yesu, agambye nze ndi muteefu. Tusome ku Yesu, tutambule nga Yesu bwe yatambula. Yesu yagoberera kitaawe. Yesu yatambula nga kitaawe bwe yatambula. Yesu yagondera kitaawe nga n'omulundi n'ogumu teyeegeraageranya ku kitaawe, nga bali omu. Agambye nti kubanga yabinkwasa 26 awo n'agamba nti yakisiima bw'atyo. Mukama akisiimye bw'atyo gw'ofuna obulokozi. Mukama akisiimye bw'atyo abikubikkulira olwaleero. Okitegeere nti gwe okuba mu nsi n'okuba n'emirembe weetaaga Yesu. Ate bwe mmala okufuna Yesu, mwetaaga sikoma ku lunaku lwokka lwenjetudde, naye lugendo, obulokozi lugendo. It's a journey okuyiga Yesu, okumuyigako, n'oyiga ebikolwa bye, n'oyiga entambula ze, n'oyiga obukkakkamu bwe, n'oyiga embala eyo ey'okubeera ng'omwana omuto. Abooluganda, okubeera ng'omwana omuto obeera ng'atategeera. Kubanga bameka mu nsi be tulabye omwana omuto ajoogebwa, ayiikirizibwa, akubibwa, avumibwa. Abaana abato bazze n'oleeta omukozi awaka, n'oyagala nnyo omukozi, n'omulekera abaana bo. Bw'oba wakafuluma n'akuba, n'abakola byonna by'ayagala, ne yeekaaliisa mu maka, naye ng'omulabirira, alya ku mmere gy'olyako. Bw'oba ogenze n'okugula ebyambalo, naye n'omugulira.
n'omusasula gw'olaba akola emirimu naye nga bw'ovaawo abeera aduumira baana, abeera ayagala kubavuma. Bino ebintu birabiddwako. Mbala ya mwana muto n'okomawo awaka omwana n'atakutegeeza nakibaddewo. Laba embala y'omwana omuto n'agumiikiriza. Yesu yagumiikiriza omusalaba. Yesu yagumiikiriza abafalisaayo. Yesu yagumiikiriza abamufumita ne bamuduulira ne bamukomerera ne bamuyiira omwenge ne bamutikkira engule ne bavuma ne bamuduulira nga bagamba nti oba oli mwana wa Katonda naawe kola ki? Weerokole kale tukirabe. Bameka ye gy'otambulidde ng'omulokole ne bakugamba nti gwe oli mulokole. Si mmwe musaba. Naye embeera eno lwaki eri bweti? Abantu bamanyi nti bwe tulokoka tetuyitya mu kusoomoozebwa, tusoomoozebwa. Naye kitwala okukkiriza Katonda n'obuwombeefu n'obukkakkamu ffe okuyingirira ddala ne tukkiriza Katonda ne tusaba Katonda okutusaasira. Embeera ezisinga zitusaakaanyeeko lwa butakkakkana. Owooluganda twetaaga okukkakkana. Bwe tulokoka twetaaga okubala ebibala. Ebibala kye kigambo buli muntu kyayogerako okusinga. Embala ey'ebibala bye tusoma mu Bagalatiya 5:22 nti n'ebiringa ebyo obwakabaka obw'omugulu bwe bwaffe. Embala eyo ey'ebibala bannaaye ewonya. Owooluganda nnyinza okuba nga njogera wano naye nga kyenjogerako okifuna bulungi nga naawe kikukoledde. N'okikozesa ku mulimu, n'okikozesa mu bufumbo bwo. Abaami abamu bakambwe, abakyala abasinga bakambwe, abaami abasinga bakambwe, naye ogenda kumuwangula otya? Ng'oli muteefu mu mutima, ng'oli mukkakkamu mu mutima, ng'ogoberera ebigere bya Yesu, nga weetikka ekikoligo kya Yesu. Yesu ekyamuwanguza omusalaba kubeera muteefu mu ye. Naye ekirala yalina okukkiriza mu kitaawe n'agamba nti labayo bw'atyo bwe yasiima bw'atyo yabinkwasa n'abinteresa. Owooluganda ng'omaze okukkiriza Yesu naawe ali eyo nga tonnategeera ng'oyagala kukkiriza Yesu, kikwetaagisa ggwe nange okumanya nti bwe tukkiriza Yesu yatugambye nti muyigire ku nze. Yesu yaŋŋambye kati kye neetaaga kubeera muwombeefu na kukakkana na kutandika kubikkula Bayibuli ne ŋŋamba ye Yesu yaliwo. Yaani? Yesu yaani? Era njiga ki? Era muyigako ki? Muyigako obuteefu n'obukkakkamu. Abooluganda, okubeera omuteefu mu Luzungu kyenviirayo bulungi kwe kwegina owalinga embeera eyeekusoomooza ng'ogiraba weeri, ng'ogiraba ntuufu weeri, naye n'ogijjako amaaso go n'ogatunuuliza Yesu Kristo. Nga Yesu Kristo bwe yajja amaaso ge ku bafalisaayo n'abamukomerera n'abamuduulira n'agatunuuliza nga communication ye eri wakati we ne Katonda. Abooluganda, ffe okuwangula ko n'okuwangula kwange amaaso go gateeke ku Mukama. Ebisoomooza bingi, ensi etuyiye, abantu batuyiye. Tewali mu nsi akwagala, Katonda akwagala. Kakati Katonda bw'omala omwagala n'oyagala omwana we Yesu Kristo okubeera omulokozi wo n'omwagala n'omutima gwo gwonna, n'otegeera kyagamba nti jangu gye ndi, yigira ku nze, ndi muteefu, ne munyweragana bwe muti kubanga omanye nti gwe oli ttabi, guli muti. Bulijjo ekigambo ekyo nkiyigiriza, kati kangeze guno gwe muti, lino ly'ettabi. Ndowooza olaba ettabi bwe liyingira mu ki? Bwe liyingira mu muti, ekitegeeza nti omuti n'ettabi gwonna muti. Omuti n'ettabi gwonna muki? Muti. Kakati Yesu y'ono ayagala ne bwe mba nga ndi ttabi mbeere nga ndi mu ye, tusobole okubeera nga ebintu bitambula bulungi, nga mpulira nange muwulira, nga bimbikkulira nange mbitegeera, nga mbeera muteefu, mbeera muwombeefu kubanga abinkwasizza bimpadde. Anaaye enjiri ennyuma kyova olaba nti ebigambo bye birungi nnyo era kanyongera kugamba olaba nti buli lwembeera n'obuvunaanyizibwa okubeera okumpi ne Mukama
neeyongera omutegeera kyekino kyekugambye ekyomuti buli wembeera n'obuvunaanyizibwa okubeera mu Yesu naye n'abeera mu nze neeyongera omutegeera buli lwotwala obuvunaanyizibwa okwagala okuyiga Katonda ng'ogenda mu kkanisa ddala nga si birala bye bikututteyo naye ng'oyagala kuyiga ku Yesu n'omala omutegeera n'omala otegeera Katonda n'omala otegeera okwagala kwe n'omala otegeera ekikusabisa n'omala otegeera nti okulokoka sizze kunoonya bunoonya mugaati abasinga ajja mu kkanisa n'agamba kaŋŋende nze njagala munsabire nfune obugagga nze njagala naye ng'omutima gwe teyaguggulawo kuguwa Yesu ekyama kiri nkuggulawo omutima gwo n'ogoberera Yesu neweetika ekikoligo kye ekyangu kyekiriwo kwe kubeera gwe omuteefu n'omuwombeefu mu mutima osobola okuwummula mu mutima yadde n'embeera ne bwe zibeera zikwetoolodde osobola okuwummula Katonda kyakola ng'oyita mu mbeera oba oyina ebizibu bingi era omulokole bw'owangulira bw'oba weetikisa ekikoligo kya Yesu embeera nga ziyuguuma naye n'oyingira n'ogwa kava muli ne Yesu kubanga ye ali mu ggwe naawe oli mu ye n'ogwa kava mu ye n'osaba agambye kinakkolebwa gwe bikkula Yokaana 15 agambye kinakkolebwa buvunaanyizibwa bwo okutekinga step ey'okuyiga Yesu ey'okutambula nga Yesu ey'okuwummulira mu Yesu ey'okunoonya Katonda ey'okubeera mu maaso ga Mukama nga totunuulidde bantu buvunaanyizibwa bwo bw'oba mu buweereza okuyiga nti yadde oweereza wansi w'ebigere by'omusumba oyo naye kikukakatako gwe kennyini okuyiga Katonda ekyo kigenda kukuyamba kubanga amaaso go toli ku byakubeera nti olabibwe bannaye bagenda gamba nti bannaye empeereza nnyo nze nga nakoze ebintu bannaye nze bandaba nga ndi nkola nnyo bannaye buli omu agenda gamba nti era nze mbasinga ebyo ebyokungulu eby'omubiri waliwo kiri ekyebuziba ekyokubeera okumpi ne Yesu ekyokutambulira okumpi ne Yesu ekyokumutegeera ekyokuwummulira mu Yesu ekyokubeera omuteefu ekyo kyekituleetera okutambula nga twambadde embala ya Yesu nga n'omuntu akulinaana alaba embala ya Yesu ng'era bangi baagala okulinaana kubanga oyina Yesu ofuuse omuti ogwa obulamu buli lwembeera n'obuvunaanyizibwa okunoonya Mukama Katonda mbeera ntutte obuvunaanyizibwa kwegamba nze okusobola okumulaba era nkimanyi bulungi nti mba neeyongera okuganja abooluganda kitukakatako buvunaanyizibwabo ng'oli mu buweereza okukola okwo okuyitibwako okwakuteekebwako okuva eri Mukama Yesu omusumba waali maama omusumba waali kwayo weeri naye buvunaanyizibwabwo owooluganda okutegeera Yesu gwe wakkiriza yaliwa mu bulamu bwo kitegeeza nti tuganja mu maaso ga Katonda nga tulina obuvunaanyizibwa ebigambo bya Mukama birungi nnyo era kitegeeza nti tuba tumulinaanye tuganja era bwe tumulinaana kyekikakasa nti tumuli kumpi era olw'okubanga tumuli kumpi nate ali kumpi abeera kumpi naki naffe ava agamba nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabe kyonna kubanga tuli muli munda tuli ku muti tuli mu Yesu ku muti ogw'omuzabbibu tubala ebibala kubanga tuli mu ye tosobola kubeera mu Yesu ate n'obala bibala birala tosobola kubeera mu Yesu ate n'otandika kubala bikolwa bya mubiri yes guno mubiri era kyova olaba Yesu bwe yalinga atufiirira yali alina okuwaayo omubiri bwe guba gufumitibwa bwe guba gukomererwa bwe guba gufa n'afa n'aziikibwa ensigo n'efa n'eziikibwa mu ttaka n'emala ennaku 3 n'alyoka akola ki n'alyoka azuukira n'alyoka azuukira mu bafu Yesu ku lunaku olwokusatu gwe nange tulokokere ku ye kubanga yawangula ensigo bwetamala kufa n'evunda omubiri guno bwe gutamala kufa muli ne gufa
mu nsi ey'omwoyo ensigo eri ey'obulokozi neevaayo eya Yesu ey'obuteefu n'obuwombeefu. Munnaaye obulamu bukaluba. Kyova olaba nti tulina okwewombeka wansi w'omukono gwa Katonda alyoka atugulumize ng'obudde butuuse. Ebyawandiikibwa bino tubisoma naye zino si poem. Tulina okubeera abakozi era abatambulira ku kigambo kya Katonda nga tukiwulira ne tutabeera bawulizi buwulizi kyokka naye ne tukikola ne tukitambuliramu.